Musibi mutya aba Red Zone TV, Red Zone 2 batumide abawereza ate n'abagoberera program zibeera ku channel eno batumide Abdul Cape Town woneka South Africa. Kakati nja kwogera ku nsonga ya muvubuko ono Fangoni oba Alien Skin. Alien Skin ono ayina ekintu kyatambuza kiri 3 in 1. Ayina ensonga bbiri oba ssatu zatambuza mu kintu kimu. Naye nga zonna za bulabe singa tugezako kumuwa attention. We wautayinza kuwangula ye ng'omuntu naye consequences ziva mu ekyo amutuma zeetaaga ye kwayagala ate okuzimbira. Akati ekisokera ddala Alien Skin okufuna amaanyi ge bamulowooza nti agalina ayina kola bisomooza Nuupu asooka abeere mawulire asooka abeere ensonga. Naye jjukira nti abamuwa contract kulwanyisa Museveni newankubadde ebyali mu lukiiko olwo byali byayiraga lwatu nti byonna ebyayogerwako byali byakulwanyisa NUP na Kyagulanyi. Kakati ye ng'omuntu tayina maanyi gonna gamwetoolodde naye ate okufuna okwogerwako n'okubeera mawulire ayina kubeera nga akola bisomooza Nuupu okola effujjo ery'ekikanga ekyo abeere mawulire bw'anaabira mawulire olwalowooza nti aba afuna amaanyi newankubadde byakola byongera kumuziika. Mpozi okusomoozebwa kw'ekikanga kino tukuyiseemu nnyo emirundi mingi era President n'asalawo n'agamba tuli bakozi ba ffujjo newankubadde bisobola okukoleka buli muntu n'alyevuma naye si kyekigendererwa era si kyetwagala. So Fangoni mu kino tasobola kuba nti asobola okuwangula era amutuma ye kyamwetaagako kyekyo nti singa akola effujjo ne lituuka waali agalira oli effujjo eryo mwayagala okwaluliza bizinesi ze okwagala okulemesa Nuupu bizinesi gye njogerako. Ekyokulabirako nti agezaako okutanula olutalo ku Nuupu naye kino kyanoonya takinoonya ku muntu ng'omuntu nga Kyagulanyi. Anoonya olutalo ku bantu abasobola okumwaŋŋanga oba bafuuti soja oba abantu ba bulijjo naye nga balina omukago munene nnyo oba bansonga nnyo ku kibiina kya Nuupu. Kati singa afuna abantu abo ne bamwanukula oba ne bamwaŋŋanga ne basikangana amataayi n'ebiringa ebyo kitegeeza oba omaze okumuwa kye teyeetaaga oba omaze okumuwa kye bayita political bargaining powers ate ye bw'ozimuwa ate waliwo omulala gwagenda okuzikwasa amutuma okola bino. Kakati singa olutalo lugenda mu maaso ne luyimirirawo lutuuka mu bantu ba bulijjo naye luba nga teruli butereevu ku kitebe kya Nuupu naye luyinza okubeera awantu awalala naye bagamba nti olutalo luno lwa Nuupu ye lutonzeewo. Kati ekiruvaamu mu kyo nti kasita bamala okumanya nti olutalo luno lumaze okuyimirirawo basobola okukola ebintu bibiri. Basobola okukola olwabwe ku lwabwe naye nga ate balituumye nti sayidi emu ya Nuupu emu yaabwe then basobola okuttiramu omuntu. Bwe battiramu omuntu oba ne boonoona ebintu by'abantu kiba kitegeeza nti egyo emisango egyo giba gigenda butereevu ku Nuupu. Era poliisi kye balina okunoonya okwekwasa mu kunoonyereza naye wakati mu kunoonyereza n'akakiiko k'ebyokulonda kaba kalina okuyingiramu awo nga kakutegeeza tekibiina kya Nuupu tetukyasuubira kukikirizagana maaso n'abakulembeze baakyo wadde okwesimba abantu bonna olw'ensonga nti balina emivuyo gye bakoze mu bitundu sota poliisi ekyanoonyereza kutuusa nga poliisi etuwadde alipoota oyo aba amaze okusiba ekyuma mu nnyindo. Kakati ekyo akinoonya olutalo luno Fangoni lwanoonya si lulwe kubanga naye kyakola takimanyi naye bamukozesa bamusindika ku step by step okutuusa nga bakoledde kye baagala naye takimanyi naye kyakola kyenkakasa kubanga singa abadde akimenti yandikikoze naye olwokuba takimanyi kyova n'okubikola babikola basaga babikola bazanya tebamanyi consequences abatuma ki kyabaagalamu omukolera kye bakola ekyo kyekigenda okuvaamu Museveni kyayagala era Museveni kyayagala kyekyokustoppinga activities za Nuupu zonna mu ggwanga lyonna kubanga kyebanoonya kati kwe kwonoona ebintu by'abantu oba okutta abantu omu babiri bamala baba bamaze okufuna omukisa poliisi okwekwasa n'okuyimiriza activities za Nuupu ate naye akakiiko k'ebyokulonda kasi okiyingiriramu awo. Kakati awo tulina okuba nga tutunuulirawo nnyo ensonga y'okubiri twalabako wano twawulidde wano omuliro gwayokyeza oba mu Kivulwa oba mu Kikoni era bw'otunuulira ebintu bino byabavubuka bw'otunuulira kampu zino Museveni zagenda azimba ez'abageto youth nkozi za ffujjo beeteefuteefu okukola effujjo lyonna okulaba nti waakiri bo engeri gye bali nti basiru oba beeteeka mu ddala ery'obusiru balina okukozesebwa eby'obusiru naye ng'ebyobusiru obyo bigenda kuvaamu ebyamagezi Museveni byayagala. Kati ze group ezo ze balunda ze bajja balunda nti mu butamanya bwabwe okubasuusuta n'okubateekamu obusente ne babakozesa ensobi ate oluvannyuma nga bamaze bakola kye baagala ate bajja kubajjawo. So embeera eno ye njagala okwogerako ya mwami Fangoni oba ono muvubuka mulwana abantu balina okugyegendereza ennyo obutamuwa attention ate obutaanukula byakola siba kuba nti atiibwa naye mumuleke afe n'ekintu kye Mukama abampera omukisa. Singa tugezako okumuwa attention we wautayinza kuwangula ye ng'omuntu naye consequences ziva mu ekyo amutuma zeetaaga ye kwayagala ate okuzimbira. Akati ekisokera ddala Alien Skin okufuna amaanyi ge bamulowooza nti agalina ayina kola bisomooza Nuupu
asokabere mawulire asokabere ensonga naye jukira nti abamu wa contract kulwanyisa Museveni ne wankubadde byali mu lukiiko olwo byali byayiraga lwatu nti byonna ebyayogerwako byali byakulwanyisa NUP na Kyagulanyi kakati ye ng'omuntu tayina maanyi gonna gamwetoolodde naye ate okufuna okwogerwako n'okubeera mawulire alina kubeera nga akola bisoomooza NUP okola efujjira ekikanga ekyo abire mawulire bannabira mawulire olwalowooza nti aba afuna amaanyi ne wankubadde byakola byongera kumuziika mpozi okusoomozebwa kw'ekikanga kino tukuyiseemu nnyo emirundi mingi era president n'asalawo n'agamba tuli bakozi ba ffujjo ne wankubadde bisobola okukoleka buli muntu n'alyevuma naye si kyekigendererwa era si kyetwagala so Fangoni mu kino tasobola kuba nti asobola okuwangula era amutuma ye kyamwetaagako kyekyo nti singa akola effujjo ne lituuka waali agalira oli effujjo eryo mwayagala okwaluliza bizinesi ze okwagala okulemesa NUP bizinesi gye njogerako nti for example kankomewo ekyokulabirako nti agezaako okutanula olutalo ku NUP naye kino kyanoonya takinoonya ku muntu ng'omuntu nga Kyagulanyi anoonya olutalo ku bantu abasobola okumwaŋŋanga oba bafuuti soja oba abantu ba bulijjo naye nga balina omukago munene nnyo bansonga nnyo ku kibiina kya NUP kati singa afuna abantu abo ne bamwanukula oba ne bamwaŋŋanga ne basikanga n'amataayi n'ebiringa ebyo kitegeeza oba omaze okumuwa kye teyeetaaga oba omaze okumuwa kye bayita political bargaining powers ate ye bw'ozimuwa ate waliwo omulala gwagenda okuzikwasa amutuma okola bino kakati singa olutalo lugenda mu maaso ne luyimirirawo lutuuka mu bantu ba bulijjo naye lubanga teruli butereevu ku kitebe kya NUP naye luyinza okubeera awantu awalala naye bagamba nti olutalo luno lwa NUP ye lutonzeewo kati ekiruvaamu mu kyo nti kasita bamala okumanya nti olutalo luno lumaze okuyimirirawo basobola okukola ebintu bibiri basobola okukola olwabwe ku lwabwe naye nga ate balituumye nti sayidi emu ya NUP emu yaabwe then basobola okuttiramu omuntu bwe batiramu omuntu oba ne boonoona ebintu by'abantu kiba kitegeeza nti egyo emisango egyo giba gigenda butereevu ku NUP era poliisi kye balina okunoonya okwekwasa mu kunoonyereza naye wakati mu kunoonyereza n'akakiiko k'ebyokulonda kaba kalina okuyingiramu awo nga kakutegeeza tekibiina kya NUP tetukyasuubira kukikirizagana maaso n'abakulembeze baakyo wadde okwesimba abantu bonna olw'ensonga nti balina emivuyo gye bakoze mu bitundu poliisi ekyanoonyereza kutuusa nga poliisi etuwadde alipoota oyo aba amaze okusiba ekyuma mu nnyindo kakati ekyo akinoonya olutalo luno Fangoni lwanoonya si lulwe kubanga naye kyakola takimanyi naye bamukozesa bamusindika ku step by step okutuusa nga bakoledde kye baagala naye takimanyi naye kyakola kyenkakasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubedda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.